This is from Pantilla Radio. Chitalo abantu abatannaba kutegeereka muwendo bafiiridde mu kabenje ka bbaasi ya kampuni ya YY namba UAV 722J ebadde eva e Kampala bwegudde n'ekwata omuliro n'eggwawo. Akabenje kano kagudde mu kitundu ekimanyiddwa nga Makindu mu ggombolola y'e Najja mu disitulikiti ey'e Mukono ku luguudo oludda e Katosi. Members, I'm on site. The YY bus has gotten an accident and it is on fire. It is believed only 3 people got out. Eh? Where was it coming from? This side. I think it was from this side going this side. What happened? It's wrong. Abantu bavuddemu nna basinga. Abantu basinga tebavuddemu. Abantu bonna basinga Baliwa? Abafede bakite mu ddwaliro. Ababa bakitema mu ddwaliro, waliwo abakyala bakitema mu ddwaliro. It is believed all the people are burnt in the fire. Eh? Tubadde kitya? Abantu abadde balemereddwa nga tusobola kwesika ward ne basinga okufiiramu baba abadde bakutusa amakulu naye nga muli nga munaana omwe muliro bankulyonyo gwekusigaddemu era abadde mu maaso mutwe gonna ne fayiro tebaliibwa fayiro gyagezi abasinga bakusengamu omuliro gutandikira eno kuyingira nga guli kuyingira nga fedde okuyingirayo aweereza omukono n'ateekayo bwakigisudde mukabenje Kibadde eva Kampala. atomedde aleka atomerera Eri eggundiro ole. akabenje katandikidde eri yevudde akabenje oyo badde oba wapikipiki oba wadde waki wasokuba kati wabeerawo akana akasala ate ekkubo naye ate akoleki akawugule kakuddaano pembeni Neva eno bwetinga yeewu. kati egenze ndooza kati wagudde Dan tugende. Kitalo nnyo bambi weewaawo yo poliisi ekutte n'eggalira omusajja agambibwa okufuna obutakkaanya ne muganzi we okukakkana nga amutemyeko omutwe n'agutwala okugukolerako ebyawongo ew'omusamize ekiwuduwudu n'akizika mu nnimiro waasula. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bendobendo ly'e Kampala ategeezezza nti omugenzi yabadde amanyiddwa nga Jacqueline era ng'abadde wa myaka 25. Ono abadde akolera mu katale ak'e Namawojjolo ng'atunda gonja so ng'ate bba amutemyeko omutwe yabadde amanyiddwa nga Abu era ng'ono ye akola gwa kutunda mazzi mu katale ke kamu. Awo nno poliisi ekutte omusamize gattako n'omukulu ono amanyiddwa nga Abu n'abalala 2 abagenze mu maaso kubanga ate bayambako mu kikolwa kino. So ng'atera mu disitulikiti emu abatuuze bavudde mu mbeera bwe batyo ne bagenda mu maaso okubanga ate basaanyaawo ebyobugagga by'omusajja ateeberezebwa okubeera omusamize era nga bagamba nti ono yagula amayembe n'agaleeta ku kyalo. Eyo ennyumba y'omugagga gye twokyeza gusubira okuba nti yagula amayembe ku kyalo yeyo ennyumba tugyokyeza tujuka naffe ab'ekyalo biri Lugala disitulikiti y'e Mukono. Ennyumba y'omugagga gye twokyeza yonna yonna nga woogiraba. Nyumba tugyokyeza saagala kwepanga mbu wagula amayembe emotoka tugyokyeza mu nyumba motoka badde kika kya Nuwa tugikoonyeewo yeyo ennyumba bamikwano motoka tugyokyeza mu nyumba mugagga yagula ebyokola ku kyalo naye afudde byebyo. Bamikwano beberimu ku bizimbe by'omugagga ayagula amayembe ku kyalo byabena tubyokyeza tubiwangudemu ezigi nasu tujolaba yiye okuba wali wenfotodde
tujjaawo naona ebizimbe bibye tubyokyeza baddemu amaduuka tugokyeza tubijjemu byonna enzigi tuzitutte tozannyira ggwe ku kyalo Lugala. So ng'ate abawalabirirako ddala 16 bano baddukidde ku Ministry ya Internal Affairs nga bagamba nti bagisaba ebayambeko mu kunoonya abaami Abachina ababazaalamu ne babalekera abaana wano mu ggwanga ly'ettu Uganda. Bano bategeezezza nti kijja kubayambako okufuna obuyambi wamu n'abaana baabwe okumanya bakitaabwe, wabula ng'ate ye omwogezi wa ministry eno amanyiddwa nga Simon agenze maaso okuba ng'ate abategeeza nti abaami bano baddayo dda mu ggwanga lya China era nga baali bajja wano mu ggwanga lya Uganda okuba nga baconstructinga oluguudo lwa Entebbe Express Highway nga baali wansi wa company emanyiddwa nga China Communications Company Limited. Kawedde mudda. Ate nga ye kaweefube w'okurikulutinga abaana ab'obuwala wamu n'ab'obulenzi mu poliisi agendera ddala mu maaso wali eri ejjinja ku agriculture showground. Wano nno we basinzidde okuba nga ate bategeereza abaana ab'obuwala abavuddeyo okuba nga ate beenyigira mu mulimu gw'obwa poliisi nti tekabatanda ne bafuna embuto oba si ekyo bagezeko okuba nga ate beewala okwetaba mu bikolwa eby'ekintu ekikulu nti singa kinaazuulibwa oli yenna nga ali lubuto nga tannaba kufulumira ku listi yabo abali approved okubeera ba officers tajja kubanga ate akola ki ayitawo. Ab'ekibiina kya National Unity Platform bagenda maaso okuba nga ate bajja n'enkola eya protest vote era ng'eno y'enjiri gye bagenda maaso okuba nga ate babunya buli wamu omwaka 2026 y'enkola gye bagala okuba nga ate bakozesa. Naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Adija Namyalo ngono wa kibiina kya National Resistance Movement avuddeyo n'ayongera okuba nga ate avumirira enkola eno. Olunaku olwaleero asinzidde ku mpewo n'ategeeza nti protest vote ng'oggyeko okuwabya bannayuganda bulabe nnyo okusinziira ku ngeri gye bagiteeseteesemu yakutabangula abavubuka wamu n'okuba nga ate eyinza okubaviirako okufa era bw'atyo n'ategeeza nti eno egenda kutabangula eggwanga mu gyewale. Naye nga bagamba osaaga ffe kye twagala tukimanyi. Olunaku olwaleero omulamuzi wa kkooti esookerwako Masaka Abdallah Kayiza agenze maaso okuba nga ate asindika Edward Ssebufu amanyiddwa ennyo nga Eddie Mutwe akulira ebyokwerinda bya pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kkomera e Masaka okutuusa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno. Weewaawo ye omukulu amanyiddwa nga David Louis Luwonge Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform avuddeyo n'ategeeza nti okusinziira ku looya akkiriziddwako okulaba ku Eddie Mutwe kubanga baganyeeyo bannamawulire wamu n'abantu. Naye ng'okusinziira ku looya agamba nti Eddie Mutwe amunnyonnyodde byayiseemu n'amugamba nti babadde nga bamukubisa amasannyalaze buli lunaku, babadde nga bamukuba kibooko buli lunaku, ebitundu bye eby'ekyama babadde nga babinyiga buli lunaku. Okitegeera tebakomye okwo bamwambula ne bamukuba ebifaananyi ng'ali butte. Agamba nti bw'abadde nga akaaba ng'ali mu bulumi babadde nga bongeza music basobole okuba nga ate baziyiza omuntu yenna okuwulira emiranga gye. Olwo nno ne bongera okumukuba ng'ate ye bw'akaaba nga tewali wadde n'omu awulira wadde ataasa. Mu mbeera efaananako bw'etyo babadde nga tebamuwa mmere n'amazzi ebbanga lye bamaze naye, ate nti yatuuse ne ku point egamba nti singa mu nga nzija mu bulamu bw'ensi eno. Amaliriza gagamba nti ekyamazima kiri nti tufugibwa abantu abakyasinze obutaswala, abantu abakyasinze okuba n'emitima emibi, abantu abakyasinze okutulugunya, abantu abataliimu kaabuntu, ate abantu abamenyi b'amateeka. Ebyo bigambo bya Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform ng'agezaako okutunnyonnyola biki looya wa NUP oba wa Eddie Mutwe byagenze maaso okuba nga ate annyonnyola oluvannyuma lw'okulabikako wali eri ku kkooti e Masaka. Omukulu amanyiddwa nga Honorable Mwesigye Frank ng'arelatinga ku bigambo bya mukama we amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba bw'atyo asazeeko ab'ekitongole kya UEDCL Limited nga bano be badda mu bigere bya UMEME. Olwo nno abavunaana nsonga yakuba nga ate bye bakola temuli, agamba nti bano bali waasi tebamanyi ate ba UMEME gy'abeera oba gy'ali amaze ennaku 3 nnambirira ez'omuddiringanwa nga teri masannyalaze ate teri n'omu afaayo, era agenze maaso okuba nga ababuuza
bagamba nti bannange mwagala mbatwaleko mu basement muyiga Oluswahili just like Muhoozi bwe yagambye nti Eddie Mutwe ali mu basement ayiga Lunyankole oba okitegeera. So ono ayagala kubatwalayo bayige Oluswahili. Weewaawo bannayuganda bangi abamu babadde balimuko ekirowoozo ekigamba nti oba oliawo tweets ezo ezikolebwa ku mukutu gwa X oguli mu mannya ga General Muhoozi Kainerugaba nti zandibanga sizize nga bagamba nti kubanga olumu kikola kye kibasukako. Weewaawo ye amyuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga omukulu amanyiddwa nga Onyango avuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ayongera okubakakasa nti ye talina na kyakwogera ku ebyo ebya Eddie Mutwe kubanga oli mukama we yayogera. Kaakati ate ye anaayogera ki nga mukama we ayogedde? Mukama wange CDF yateeka mu mukutu gye ya X ng'annyonnyola ebyo. Sisobola kuddamu mukama wange kyamaze okwogera. Mu mawulire gaffe agawedde nakutuusizzaako ebigambo by'omukulu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bwe yabadde asaba General Muhoozi Kainerugaba akwase Eddie Mutwe abapoliisi wabaawo omusango gwe yazza agende mu maaso okubanga ate akikola ki akifeesinga. Kaakati nno Muhoozi yamwanukudde n'amuwandiikira n'amugamba nti olumba Amerika n'akasaale. Bw'atyo bwe yagambye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Naye ng'ate ye mukoddomi we omukulu amanyiddwa nga Odrek Rwabugo avuddeyo oba yavuddeyo ku lunaku olw'omukaaga ng'asinziira ku mpewo za Capital FM n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nti Muhoozi yandibadde akwatibwako ku lw'ebikolwa bye eby'obutujju n'ebyokulinnyirira eddembe ly'abantu ng'agamba nti ono Muhoozi agenda maaso okubanga ate ayonoona erinnya lya famire eri Innocent. Oba okitegedde jjukira ono mukoddomi we yawasa mwannyina. So bw'atyo ng'agamba nti famire yo eri Innocent naye ate Muhoozi yeyekka alidde ateeka kati we wabaawo kibonerezo kigende mu maaso okubanga ate kituuka ku Muhoozi so si ku famire yonna. Naye nga okusinziira ku litakagwa olugambo luno bayaluggyewa agamba nti gye yajja olugambo lwe naye lulaga nti First Family ngene kulembeddwamu Maama Kataha Museveni bali mu nteekateeka zakubanga ate Rwabugo gwe bazza mu bigere bya taata bwekubanga Muhoozi tajja kusobola kubambu ye erinnya lye alyonoonye ate ye omukoddomi Rwabugo akyali fresh and clean yasoma muyivu empisa alina talina ddate. Kaakati awo simanyi bannayuganda kikye muteesa ku ekyo. Naye ng'okusinziira ku byonna ebigenze mu maaso okubanga ate biwulirwa byogerwa biwandiikibwa waliwo avuddeyo nga mwami naye nga accent ewulikikanga ey'Omunyankole era ng'agamba nti Munyankole mu bigambo bye wabula nga akaba yeegayiriraho omukulu Kaguta Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba okukomya ebikolwa bye bakola ng'agamba nti bo ng'Abanyankole be bagenda okulufiiramu oba okitegedde. Naye ng'ate ye president w'ekibiina kya National Unity Platform yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate alabula bannayuganda obutagwa mu katego kano aka tribalism akagala okubanga ate kabateekebwamu obukyayi busigibwewo wakati wa tribe endala nga bwolekezebwa eri tribe ey'Abanyankole. 7 abaana b'abantu ofaki nabo lwaki tova ku baana b'abantu kugenda okutuleetera wano ebizibu 7 ogenda okutuleetera wano ebizibu fe Abanyankole batuyiga batutte ku rugo ku bw'omululu n'okweyagaliza abaana b'abantu ofaki nabo bwaki tuleka abaana b'abantu n'abaana b'abantu n'ofaki nabo ofaki nabo abaana b'abantu niba abaana b'abantu kyoyo n'obakuwa oyo n'oleetera ensonga eriize kuyaho ensi yona okuyaho Uganda yona bitu nonda bakweze nonda batakugambaho nonda ihindurwa amaano mu nseegi ahabwengi why ahabwengi hanga wanje Naye njagala obbasaba baganda bange temugwa mu katego okubasosola mu mawanga
kubanga Museveni buli wakola ebikolobero afuna babyambaza. Kakati mutabani wa Museveni ebikolobero bye ayagala byambaza Abanyankole. Luno si lutalo wakati w'Abanyankole n'amawanga amalala mu Uganda. Luno lutalo wakati wa Museveni mutabani we ne Bannayuganda bonna. Era n'Abanyankole babonabona nga Bannayuganda abalala bonna. Temukkiriza akakundi ak'abantu abatono okasiiga tribe yonna kuba anoonya bakisiiga. Ayagala okuteekawo ekifaananyi nti bwabba abba mu linnya ly'Abanyankole, bw'atemula mu linnya ly'Abanyankole. Temukkiriza muntu yenna yenna bawula. Nsaba ne baganda baffe Abanyankole abalina emyoyo emirungi baveeyo beesambe ebikolobero Museveni ne mutabani we bakola. Mutabani wa Museveni bw'agamba nti ali mu kutulugunya abantu kubanga abayigiriza Lunyankole, abanga agezaako okuleeta mentality ya genocide, abanga agezaako okubambaza ebikolobero bye, abanga agezaako bakyayisa, basaba mu byesambi kubanga ensi bamanyi temuli bantu babi, muli bantu balungi. Temukkiriza muntu yenna basibako matugambuzi kubaliisango. Nsaba n'abakulu ab'amadiini, abakulu ab'ennono ne ba elders, abasajja n'abakyala abakulu baveeyo batangaze ku nsonga eno, eggwanga lyaffe lisigale nga liri wamu. Ku ebyo byonna ebyatusse ku Eddie Mutwe tukimanyi bulungi nnyo nti Balamu awulirira nnyo mu mukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba, era nga ne bwasiiya busiiya mukwana akuba mu ngalo. Ono yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate awagira ebikolwa ebyakoleddwa General Muhoozi Kainerugaba, ng'agamba nti Eddie Mutwe yabadde akigwanidde, era n'ategeeza nti abala bonna ekyatusse ku Eddie Mutwe namwe ekijja kubatuukako, bajja kubatwala musome Swahili, musome Olunyankole, musome French, musome ennimi endala zonna. N'ategeeza nti n'ebyo ebirevulevu bye mulina ebitalina makulu n'agama viriviri byonna bajja kuba nga ate babibamaanyulako. Naye nga ye full figure ng'ali wamu ne mukulu munne nga basinzidde ku mpewo za Salt FM bagenze maaso okuba nga ate bagamba nti temuddamu kugeraageranya omukulu amanyiddwa nga Eddie Mutwe ku mugenzi amanyiddwa nga Rajiv. Kino lwaki yakyogedde bw'ati? Lwa nsonga nti waliwo eyatabukidde Katikkiro oluvannyuma lw'okuba nga ate yapostinze ng'akungubagira famire y'Abalupareria, ate bw'atyo ng'asirise ku nsonga ya Eddie Mutwe. Ebyo byonna nazze mbibatuusaako, so tugende mu maaso. Okwata luta Rajiv omugeraageranya ne Eddie Mutwe ajjudde amooya. Oba abadde yennyini ng'aliwe nga tasobola kwerabirira nengunza ne mukazi musajja ajjudde emyoyo okuva eno enalinga ekisaanyi. Nedda tusigale ku kitubaddeko. Anti nze nkyogedde gwe naawe bwegwe nze bankyamukiramu. Muhoozi yamuyambe n'omulongoosaako. Omusajja asakaatira okuva eno nze ndaba ekifaananyi kyonna kiriko amooyo alinga ekisaanyi. Abakazi bazira zotanjijaamu ngoye. Abakazi bazira. Omusajja alina amooyo okuva eno yenna bwegatigala oyinza okugamba gaginadde gati. Yamuyambe n'amusala gakumatama singa yamudoza ne kwansi kamusajja gali watanize nanna kati oba asakatidde bwatolo wansi wasakatidde wati omunyo tukugamba nti ensonga Muhoozi yamuyambye omukolokota ensonga mu Republic of Uganda Eddie Mutwe aluwa bamuyigiriza ki? Bananga ate kino kisusse banange kino ekintu tekikwatagana ku muwagizi wa NUP yenna. Owulidde? And this is the thing. Nazo okuse ndaba tweet tino Eddie Mutwe nzamuyina ali mu basement yange ng'omwami omu General yabyogera General Kainerugaba. Nengamba eno X account ya General Kainerugaba Muhoozi oba ya muntu mulala, because nze tebigatto kitegeera. Kubanga let me tell you one thing. Bw'oba ogamba nti Eddie Mutwe nzamuyina muyigiriza Lunyankole, enkya ogenda kukwata Omunyankole kubanga buli ayogera kati abamukutya okitegeera. Enkya ogenda kukwata Omunyankole, Omunyankole ogenda muyigiriza ki? Ogenda muyigiriza lulimi ki? Okitegeera. Tufunye amasomero g'ennimi nga gali mu basement z'abantu banange. And this is the thing. No muntu atali ku byabufuzi waliwo ebintu nga bikuluma. Mutunuulire France nga Napoleon anadde nga natera okujja obwakabaka bwavaawo butya obwensikirano okubanga bufuga banange. Wano we tutuuse nga Uganda
we could be way better than these you people. Mwami kaine rugaba. Kiki ekigenda mu maaso? Tukyali mu Uganda oba bagitumye erinnya eddala? Eddie Mutwe yakoze eki? Because ku tweets zensomye ziri nti Eddie Mutwe ye gundi ye sadaka ya Kabobi nga we wamuyise. Abantu bawambibwa nti olw'okuba oli yakoze bw'ati oba yakwogeddeko bw'ati. And let me tell you, abantu bagenda kuba mu kutya time etuuke ng'abantu tebakyatya. Omwana w'omukuba ennyo emiggo n'omukuba okusooka asooka n'abivaako by'omugaana ng'atidde okumukuba. Naye essaawa zituuka nga takyatya. Naye ekyokugamba era Eddie Mutwe muli kumuyigiriza Lunyankole ate temulaba mukozi nga tribalism. Waliwo Abanyankole nga tebakkiriza na ekyo kye mukola. Lwaki temufomingawo olulimi lwammwe nga mumuyigiriza lulimi olwo? Amagye gali mu Luswayiri, lwaki temumuyigiriza Luswayiri? Temumanyi nti waliyo abantu nga tebakkiriziganya na bintu bigenda mu maaso nga Banyankole? Okitegeera? Singa babadde bawambye Omunyankole ne bagamba tumuyigiriza Luganda mu basement yaffe, bandi mukutte mangu. Balungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna Uganda otambudde n'obuyane bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya Anti-Malden International Labour Consultants ye kampani eyakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia. Beetaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, abapedicure ne manicure, housekeepers atenga n'abakola ku bisaawe b'ennyonyi tebabeera bidde. Anti eno ye home of opportunities. Okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa e Namuŋŋoona, Nakibinge Road mu Rubaga Division, oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 07447388821 oba 0787752329 oba baweereze ka message ku WhatsApp 077048821. Eyo ye Malden International Labour Consultants, ensibuko y'emikisa. Wewawa waliwo ababadde bawakana nti omugenzi mu mmotoka teyabaddemu na muwala yesa, naye nga keekano akatambi ke baasembyeyo kubanga ate beekwata ababiri bano nga tebannava mu bulamu bw'ensi eno, era nga oye muwala ayogerwako eyafiiridde mu mmotoka n'omugenzi Rajiv. Oba okitegedde. So bwe katyo kagenza maaso kubanga ate kafuluma oba kavudde ku ssimu yaanize naawe, naye nga ke katambuzibwa ku mikutu migatta bantu nti awo babadde basimbula nga bagenda we baafiiridde. So gatera n'akatambi nga Rajiv ali wamu ne bakyaliibe wali eri mu kapate akasembeddeyo ddala, era nga kano ke katambi ke yasembyeyo okukola ndowooza mu bulamu obaoliawo nako kagenze maaso kubanga ate kateebwa. Rutanya mkonga bazungana nimba za katanu ngaba za nkara katuku kapuna kanyure kazinye basika bataba banyari bashongo barenga batara
Mwaze na mwenda kura. Na mchonya kusabuzi na mneza studio. Mchonya kusana mamarwa. Na mchonya kuataka pia. Kuataka black depo. Ate nga ye pulezidenti wa federation Omukromanyi-Ddwanga Idrisa Musuza bw'ati agenze mu maaso okubanga ayimusa eddoboozi lye ku mbeera ey'enguudo eri mu kibuga Kampala era nga si musanyufu n'akamu n'akatono ddala ku ebyo ebigenda mu maaso. Abakola enguudo nze banyiiza nata kubanga balina engeri gye bakolamu ebintu wallahi natono olumu ne bateekamu bistoni dasti ebyo ne baleka nga tebataddewo na bupande cushions and all that abantu ne buli najja ne kimukuba enfuufu ajja akugobera tomulaba oba okiraba sinzi naye amukusasa abantu bafaaba abamu tebali serious nadde abakontrakta abo bawakontrakti ministries zandivudde yandivuddeyo neteekamu amaanyi mangi mu bantu bano bawakontrakti abamu tebali serious owesekera abamu tebali serious kubeera kubanga bw'olumala okwekola byebeekoledde nga bavaawo bagenda n'abantu batematandika okusakala naddala ababayi bateeka barricades bw'obutadde barricades nga wali enoteekayo cushions olage nti eri wali eki barricades genda so ng'atera mwana muwala amanyiddwa nga Natasha yesoodde Wantogo ng'agamba nti omugenzi eyafudde yamulese ali lubuto kyokka ate kuba famire mbu tewali wadde n'omu amumanyi era yeebuuza mbu yakole ki naye nga bw'omanyi nti bingi bigwawo era bangi bavaayo kubanga tebawa endowooza zaabwe bannayuganda bangi bali mu kutankana enfa y'omugenzi nga we ne balaze Omukromanyi-Ddwanga Bamazika alina ye bye yayogedde so ng'ate n'abalala bakyagenda ddala mu maaso kubanga tebawa zaabwe. Mwana w'omusajja akyasinze obugagga mu East Africa yabadde avuga emmotoka ekiro ssaawa 8 nga talina driver, talina wadde bodyguard, talina wadde emmotoka emugoberera, talina wadde ka convoy, naye nga y'ono omwana w'omugagga akyasinze obugagga mu East Africa. Emmotoka n'ekwata omuliro ne crashinga, emmotoka n'esirira n'eggwawo buli kimu ne kiggwawo, namba plate n'etafunako wadde ka crack oba wadde ka scratch. Tuba tuli awo poliisi ejjeewo emmotoka emaze otuuka gyegitwala gyegitudde ne wabaawo strange eyazze we bajja emmotoka ye strange ono yalonzeewo magumba ga mugenzi naye mbadde mpita ayita ku social media nensanta bakamawulire nti mutabani wa Sudwiri afudde mu kitundu ate kyemmanyi bwe nze ku scene ku ground emmotoka mwe yafiiridde babadde bagijjeewo ne bwe nkebedde nensangawo amagumba ge agabadde gasigaddewo ku kkubo gagano era ngenda gatwala ngawe aba traffic maybe banagatwala mu family oba ni musiru oba nze musiru oba TikTok yensiru simanyi ali musiru naye mu Uganda fenna tulabika tuli bagezi wabaawo ekitagatta waliwo ekigatta wabaawo ekigatta nga tekigatta kirabika waya zange zitagatta ge mazima amatuufu nze kyemmanyi nga nze Uncle Bean nti omukulu Gilbert Bukenya eyali vice president yakutte essimu ye n'aweereza Sidiyu Lupaleria message n'amugamba nti olabye ensi muganda wange tugume oyinza otakategeera. Gilbert Bukenya yali vice president yakutte essimu ye n'aweereza Sidiyu Lupaleria message n'amugamba muganda wange tugume fenna twegumye buli omu agumye munne. Motoka nefuna accident nekwata omuliro ne wabulawo adduka okutaakiriza ku luguudo olwo tumanyi oluli bize ono omuntu oyimirira bagambe bannango baba boda bagiregire oba bakwate ku butambi ku motoka eziba ziyitawo obungiko kale ekyo tukigire bayinza kuba babadde batya tebalinawo mazaawo amangu ago tukimanyi nti namba plate akantu ako ke bafuuyirako ennamba ezo okulabika oba akawaito oba akagundi ke kasooka okukwata kuba eyo langi asobola n'okugagambuka yasigadde ennamu eyo nga tuvuddeyo amangu ago emmotoka nekwata omuliro abaddemu najjiiramu abadde bayitawo ne bategererawo nti mwana wa Sidiru nga tewali azzamulondoola mabega.
kabagezi emmotoka nekwata omuliro najjiramu abadduukize ne bamanyirawo nti ono mwana wa Sidiru yajiddemu emmotoka ya mwana wa Sidiru oba kubaddeko ekipande ekya mutandi wa Sidiru tekyayidde omutegeera amangu anyway kitalo nnyo kitalo ddala Mukama yaleetera yajjawo nti kiri atabaala ne yasigadde wakati mutaayiza tukusaasidde nnyo Mwami Sidiru n'ab'e Kasese mwenna kubanga batugamba Mwami Sidiru ab'e Kasese naye nsaba okugamba Mwami Muhoozi ne gavumenti ya Mwami Museveni omuzannyo gw'omuzannya tegujja kusoboka mugezaako kutandikawo tribalism nepotism mugezaako kuteekawo nepotism tutandika okufuna gyebagita batya susa jeno gundi ani kitta abantu ekyabajambiyo okwetema ng'amawanga twekyawe kubanga bwe mwetema olwo muba temulwanyisa gavumenti eriko muba mulwana amawanga n'amawanga naye tekijja kusoboka edi mutwali yena ayiga Lunankole mutugamba abanankole olimba Mwami Muhoozi ne Mwami Museveni abanankole temubaagala abaana b'abanankole basinze nnyo okugenda mu Bwakadaama kino kibabuulira singa baali bulungi singa tebagenda nnyo mu Bwakadaama abaana b'abanankole bali mabaala baweereza mu nnaku ey'ekitalo abaana b'abanankole abanankole mwabajjako omugabe waabwe Mwami Museveni toyagala banankole era eyo gyemutandika okuteesateesa mbu tuteekewo batemegane lw'amawanga ayima nakugira ayima ezo ddiru zonna nfu ndamulira ayita mu ghetto fe tuyite wano nzikangizanye ayima ate tekikyadda mabega bantu bakooye tekikyadda mabega never stop it no surrender no defeat no surrender tekikyasalendiringa baana b'abanankole bali mabaala baweereza ng'afuna mutwalo amata faamu mwagazeeti ng'omuva amata agammwe nemmanyi abantu balina ente ne muteekawo kafyu eyemamugola waliyo karantini w'ente mwezammwe ente fuso yezikima nga ziwerekerwa amagye temwagala bana temugenda kuteekawo mbu kitta abantu tekisoboka kati nze bininkere ku makya ntema omunankole nga gwe nazala munankole nteme mama w'omwana wange ng'okiraba kijja mulonzo mumwalowooza tubagire bwati tufunewo abantu tubafule ba DPC tubafule ba RDC nga bwe mukola bali abeegundi abe Moses Ali tumuwa minisita abagundu beetu bakwatire wano nti nammwe mulinayo omuntu omunene oba yafuuka mawube oba yafuuka zulika kasatu mulina abeeri tubalimbelimbe n'amongi ne mawu naye ng'ow'omugaso polo okeeki mumusse ow'omugaso jakubolaja mumusse gwe mulaba ayinza oba mwakategeera kati ono winyi ddolo ne mumu ensi yababuuka Kadaga tumuwa minisita abasoga tubagambira awo nti no alina minisita Estamba yaliwa mudida abasoga mubazissemwera abanyarwanda batabani wa Diana Mutasingwa ani ono balyeku Grace balyeku gye bava family ya Diana Mutasingwa yabalyeku mugata wange embwa enjizi ezaala enkolya naye ate embwa enkolya ezaala enjizi bazadde bakaffe bayinza okuba baali nkolya nga batulimbalimba ate obuzibu bwa Museveni bwoyolekedde nti abantu be wali wakwata obwongo bamaama baffe bajjajjaffe baafa n'abasigaddewo tebakyasobola kugenda kulonda nga beetutte ffe tulina obavuga ku ppiki
ati temulabanga ku lutalo bwe mwaleetaga okulonda ne muyisawo ku bumambamamba. Naffe tumanyi ddamulira gyawasa ne gyakwana. Naffe tumanyi abaana bammwe gye basomera ne bamuweereza eno ennyumba ze mugula tuzimanyi. Sente muzibba. Eto tumanyi naffe okukozesa peni ne tusamuninga. Tugamba gavumenti ya Canada sente gundi ono bwati ne bwati yabba sente bwati ne bwati ajja nawummulira eno. Baana mmwe bali eno era abamu. Gye bakwana tumanyi yo ne gye mukolera sawuna. Ne supermarket zammwe tuzimanyi. N'amasomero gammwe tugamanyi. Ge mwazimba. N'amabaala gammwe ge mwatandikawo tugamanyi. Gwebeera eri weekweke. Restaurant y'emmere evunde. Awe tulaga. Titugenda kutematema n'amawanga. Mutandise okola gundi. Bakita batya babayita bate banne. Jeno maji bate ekita abantu bakita atya mu luzungu. Susa gundi ba genocide. Mwaga kuteekawo genocide. Tekijja kukola. Era kkooti y'ensi yonna ICC oba FBI ya Amerika oba enoonyeza kyonna ekitongole ekinoonyeza ku genocide baagala kukitandika mu kizikize nga bukyali. Abawagira okutta tulawule nga muteekamu ssente nti olw'ensonga nti addidde ebyobugagga byensi n'abyegaggawaza. Waliwo akakiiko ka palamenti akali kageze ne kalambula ku birombe bya Golodi si myuni za Uganda. Tulaba. Naye kizimba ndawalazo kitundula. Bwe mukwatira Kyagulanyi mbu mumutulugunye mumuzi wakatugenda muzira. Tumuzize. Songa mbere.